laba search Honorable Kasola Princess Amira kati ne TikTok naye emanyi ne TikTok kenyini kati TikTok yegaba n'omusajja katugendera ku kya TikTok kyegabye Honorable Kasola just search banawe just ekya trending nga kyeteekawo yo laki kyeronda ekya kyogerwa nnyo kati kyebeera kubanga kano nakayimba kaliko ne title kaliko ne caption ni basa Honorable Kasola Princess Amira they must shine weyagalire musajjawo until teri kuzikiza nze kati leka nkubuulire nze nabagambako waneno Shalom nze bwe mba ndeetinga omusajja Shalom bwe mba ndeetinga tukozesa erinnya kyawe kukozesa nnyo mu examples ng'odeetinga Jebbi nga ndeetinga Jebbi ne bwalijja mu mikwano gye mu Shalom nabagamba nti tanjagalira mwesibako nze katakiŋŋambangako ndi naye nti teri kumuta yes kati mwoba yabagamba nti tanjagala era mwesibako abigamba mmwe nze waba nange takiŋŋambanga nako era mubuuza amabebe wama Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ogambye abantu bakulu bayonga batya? Gwe tolabanga ku mukazi nga ate n'omukwata ku bbeere naye mba mugenzi okutandika okukola sex nga tayagala omukwate ku bbeere because abangoba nga asika ekyenda tekyayidde ebbeere bayisika batya nga linga ekyenda ekitayidde anti jjukira oliruma kati oluma lyaki abanga gundi akid gundi. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Omwana w'embuzi. Walabako embuzi entongeyonsa. Kati bwebwo obuzibu. Kati wakayonsa abaana babiri. Abaana bange tetubabala naye nga bo bangi. Nenga wakayonsa abaana babiri. Abaana bawira. Ne baddajja bakulu b'oyonsa. Abo bayonkera ddala. Bayonkera ddala. Oyonsa abantu bakulu. Tukwaniza ku Shalom 256 is happening we tugamba kasito ulira akagambo is happening omanya tutuuse buli week tuba ne Black Sugar nga twogera ku nsonga enoneri eziba ziriwo naye natuwa ku perspective ye engaye terabira ku subscribinga tseka kakade nga buli akajja konna obo okafuna video stambula abantu baziraba oli mulogo nito baga subscribinga abo kusubscribe nga bagira bo baleka bana yaba business mutwe business kubanga nze mbadde sayanko ku YouTube channel efuna views emitwale 3 mu lunaku lumu twebaza Katonda ate nga mpya abantu bazifuna kasikwazi kubira ddala ate nga mpya nkubulira ebigambo bye kugamba ate nga mpya abantu balindira ddala views n'agirindira ddala okumala omwezi mulamba ng'okulaba kontino tukke ayise emikono mu maaso nefa Katonda atwadde ekisa tukola era nemwe bali kula Shalom mwe bali kwa Shalom 256 muleko nadala abagenda ku masomero by the abaddayo ku masomero school ibata okaja abana batanka jusoma bakoze shopping daja koze shopping aibange bidi set literally everything kwa mwana ngalina ku billboard edda ku somero lyabo ku CSI she's in kindergarten CSI eri awo Kireka esomero dunje eryo bakuwasikala primary eringa yabalokole primary international school eri ku side eno ngadde wa ediyawe then kindergarten eri ku side eno ngadde atewa gundi obanga agenda era kucheka SD ekimwe kyamuka bena bya kwa wano chati yomulokolaawo kireka kikira kukikira akapando kabantu kalaba ka CSI nalwo kikube kikira waliwo ne church wa CSI na church ene dwaliro ene somero omusumba omulokole yoyo pastor Taka ogambo kya change ngo obale kunyirira alhamdulillah guno maka gwatandikira bulungi sina basajja benzibye guno maka gwatandikira bulungi bakubanja ate wali amanja
omukazi yakoze video ne bantaginga actually ngenda kola ki nsobola okugamba abantu so ku clarifying ekintu ekyo tamanja simumanyi are serious nsobola n'okwogera abantu abamanja ne gamba nti gundi ne gundi amanja oyo omwana tomanyi omwana akoze video agamba CEO side chick Black Sugar bakubanja sente omuntu asobola okuvaayo n'ayagala okwogera ekintu nga kimanyi bwe njogera Shalom ajja kunziramu emmanyi kati abasinga tobalaba nze saamuzeemu kalate ekirala ne boddayo ne ku page ye video yokayoka eyafuna mileage kati alhamdulillah katubeerezeemu awo yasoma journalism and mass comm wasoma naye kuwa MCA so mwemanyi literally nze mumanyi sisobola gamba nti simumanyi naye sikimanyi nti amanja kale yazimpa ngenda kale ye kenyini kale yagambye amanja meka kale bantaganya video sajimalayo cause bantaginga banji nga bantaganya kati walionze yambuzizanga ngamba nti yagambye nti amanja akakadde naye kibinyo nze chali wangu ba muganda wange kibinyo Shalom omuntu okubanja akakadde abanja akakadde bwe bangambye kibinyo omuntu okubanja akakadde nga tafaanana yadde emitwalo 10 Sugar come on ana amte nkugamba mazima kalabika bubi afana nakakadde okawula Sugar kati kati lwaki nali seewola ku kaka tewayagala kati olwendala eziri mu motoka akantu ka passenger wendi yagala okuswala najjewo amabanja go nina naye nga yetakubanja nakigambako ne Zubeda nina amabanja kati nina omukyala ankola obukowekowe obuki obukowekowe lashes akola obukowekowe akola ne eyebrows I have a date with her chali wangu ya manja nina date naye ate nga byaffe nina gaye bamuyita Andrew chali wange naye manja nina omukyala bamuyita Lydia naye manja naye chali wange oba kitegere mbalina nsobola okugamba naye olutamanja kati waba manja nze si nalimbuze amanyi nkolera ku Radio 4 ajje kwa Luna Molo yanonyeze ku Baba TV sibula nintino obogambe ntino evening time osobola okumanya nti Sugar oba akubire Shalom ange njagala Sugar njagala omuntu aleko nze mulete woli nga sigenda kugamba teri gwe tonga nakugamba ko gambe Sugar omukyalo ono una kubanja nero kuba ntino mwasanga abantu abamu ng'obulamu tubutwala nga buli Sugar nga wakakanya danga wali wa Anti amaanyi wanda dot wakalaiva mangu nye na recording ebintu bingi birina mu draft sibankwate emikono n'amagulu n'emimwa nagamba kireke ngampu paka leero nkyawulira okubumbuja naye bangamba entale ezimozire bagenda ne bakinjigiriza abantu abafaayo people by nakakitegera nti abantu kale mufaako kati fatuna omwala awo agatandika bya YouTube agala kumanyi yavudde n'avuma boys dormitory kati nga akimanyi tujja muddamu nayewa kati bakinyinyiddemu kati olaba nze abantu nze n'abantu abannumbye ebya serious ng'oli agalumba Shalom ajja naye kati Sugar ekyo nakoma kabaata kati Shalom kyekyo ekizibu kye nnina nti kati lwakuba nti nno waliwo abantu abamu ku ffe nga engeri yokka gye nnyinza okakana nga nkyogeddeko nanoonya nali nenamba njigula ey'omuwala oyo yes lwaki wamwini boxinga ate njirina ku TikTok yamblockinga era nze eyo video omuntu wankomentingako ye like wa mentioning ejjanga teyegula I don't know nsobola kikulaga Shalom nakyembuuza lwaki yakublockinga ng'akubanja simanyi kanchikulage because the moment they sent me I opened that video and I went and commented on that video nengamba nti nze siwulira kiro mana kamalo commenting nze siwulira kiro nagamba ojja kuwulira emisana kati bagenda okuddamu okumentioninga nga wa live kanjikulage kyemanyi kubanga abantu bambi bafaayo ne bataginga ne bagamba Sugar wamajjangu oyogere wano wamono kituufu atubanja because ebitya video weeri eraga error eraga nti teggulawo ogiraba teggulawo kikyo kyendaga this post is currently set to private or has been kubanga bangira buli lunaku bamentioninga wonkebeze simu endala gyeri so I don't know omwata kubanja no but the fact that she yakolako journalism and mass communication nze nsobola okukola ki nsobola okurecommendinga omuwala ayagala mulimu kati I don't know
kubanga oyo mwala era yalina omumwa kusomera waliwo omukwano gwaffe balinga bamwita Lorini bamukubako oyo mwala era nze nemuwolereza kuba nali course coordinator waabwe nemuwolereza baali bagenda mukwala omwala coordinator hani wasoma ebitabo go bakwesa thai power na max ate saina Black Sugar wakola course wakagwe ebina lyakajja wakola course wakagwe nyanga ne summary yanga wala abalungi bakola course waka mugenda mpepo njagala baba wadde ekijja kankusubize nze nga nkyasoma nkyogera sikirumamu tuve kuba nina abantu abefuula abalungi sibanga mulungi omusima nze nga nkyasoma nagenda kusomero nga ndikana kato nga enviri sinaba kuzisibanga buto bunene bumarini bovude nabo mu high school. I was very young and ekitufu nali sisikiriza naye sinafuna hipo tekuli bere tekuli like nalia omanya kana nga katini bwe nera baba kwananga abasajja babaayo teri yankwana bavairo tababaayo era gondi juzi wano lecture wange sigenda mogera linnya ng'amaze okundaba neno ng'afunyemu ebbina biki nagamba kati sebo imani wakesho nsobola okukola ki okulya kati yampita mwana kombo kubanga enyange ya mulema ngotereza nangamba mwana kombo kati gwe sawa zino naye luli nali ekitufu nali sirika nga naye wakiraba naye abasajja balya mbatya kale Violeta gwe yali Shaloni ye Sharovota gwe mukwanyo gwa Shaloni nede kankubuze Shaloni mwagala kusettinga Violeta te Violeta Calumenti Violeta vira chirika Calumenti kati woba musettinga nze nja kumuwa gwe semba yo kwogera naye namba yana tufa kwogera nanyo anti kati nimukugamba Calumenti nenze ngenda kwogera amazima ndowooza obuzibu tusanga kwe kuteeka kirasi weetali bani fa abantu yes kubanga omuntu atudde waka yayina engeri gyalaba mu Sugar ba Shalom netomanyi who really Shalom is or who Sugar is I would not say that girl is not Violeta's class. That I would not say. Chogamba omwana Violeta's class. Yes, because he slept with her. Yakwata mukwate. Oba bamusiba kandoya. Ate yali sobo. Oba bajimuteeka ku mumwa ne bamugamba ojjajjirya oyagala toyagala. Kabaji mukaka. Nedda. We batukira okunegotiatinga ebirimu ne transport yoweesatu kitegeeza that is what if babanga omwala yaweebwa transport wa mitwalo 3 that is what Violeta can afford on his plate. Golaba wa omulala kwa solo kweche ina sente naawe si mitwalo 3 omwana yagambye sente mmeka jebbi si mitwalo 3 zizama aizo ba kyogera kosa brand ya fe kosa brand kyogama kati leka nkubulire nkikuddiramu omusajja kuwadde sente ne bwaba talina kirasi omulabanga mu 7 ekyo nkikubuulira abanga Black Sugar for your money minded for your money minded no I'm not money minded kyekunyonyo nti ono omukazi ono oba omwana muwala singa bamuwa esente tugezenga eziwera teyali yogeddeko nti bamwadde emitwalo emeka kati ne bwoba ng'ozze ng'olabika bulungi nga ye gwe superstar we Uganda n'owa omukazi emitwalo 2 otandika omulabikira nga omusajja w'oku chapati nze nkubulira ebyaddala kati ezo kirasi zo gwa bazimanyi era tandika okulaba nga omutwe gulina engeri okufaanana nga akayiringo kubanga abagamba nali manyi because abantu abalaba abayimbi baba judgingira ku videos ezibeera mu music videos na judgingira ku ngoye zagenze najja ewa Big Sam n'amwambazaamu Ronnie Cham nyambazaamu ngoye za Brands zanazaayo Abasi Kaijuka zanazaayo newerabye nti olwo esirulwe olulwo olwaddala yambala boxing njulifu yirwe lulwo olwaddala okategedeke nkugamba obulamu bwe tulamba celebu sibwe balina sibwe boto kidanga na yes nebe byemu TV byemu letera abantu okulira ntino ono yali mu kirasi bweti one bali ekikomando bali nya boda bafuka mutoyi ezebituli ezitali latrines rather zitali toilets. Yes. Etegeeza fa abantu. Fe twadde tukolese nga tugamba omwala. Sirevo ya Violeta. Ekyo mukijjewe ekya level. Kyemugamba muzibe. Ekyo kyembabuuza ne wemba nga nsalira omusango omusajja omufumbe yagenze nanonya side chick. Yazibya amaaso. Yalekeddawo okulaba. Ono omwala gwe muyita omunyongo simanya ngo omunyongo Master Shine. Ye yayitalabayo beeru. Abakyotala tebaaliyo. Kuba omukyota togenda muwa mitwalo gye 3. Gye bali abazaagala abalaavu. For your money minded Black Sugar. That's the challenge we have. So every perspective go kirabira mu sente. Because mugambye sikirasi bana munyambi. Mugambye nti sikirasi ya Violeta siwe guli. Bufwe tuga abantu bagamba mbu omwala sik bayine balabira bamulaba mulenzi mulungi ayina sente. Violeta lwakiterabirayo. Je bamulabira yo lwakiterabirayo. Tebamusibya ku bakazi abalimu amagezi okusinga ko kuno omwana. Tebamusibya nkoko ku gundi ku bamuyitani ono omwala. Ono bana babadde bayomba ne ono mimbi wakola mami.
bamusibako ku oyo nankani Ava Peace. Lwaki Ava Peace si yali olubuto oba lwaki si yalujjamu oba oyagala kungamba nti ono omuwala lwe olubuto lwe basoose okumugamba okujjamu kubanga aliko ka history k'abayimbi abalala kitegeeza yegadanga dda era n'omwala ono oba omwala n'agikozesa nga chance kuyitawo deka newekitaba asobola okuba nga kikozesa ng'ekyokuyitawo but this is a caution to the artists and other people that have brands olina okumanya ntudde naani bino ebitebiri ku bya sexy byokka Shalom onsobola okubeera naye waneeno nga njagala kulya abantu ngende mbagambe oyo nno bwati bwatunulanga amala nze ntula n'abawala I'm telling you things that happen with girls nze ntuddeko n'abawala nga mutudde ku TV omuwala nga yalowooza nti mwina mindset yemu nakugamba oyo New York oyo akagundike kawe takatunula eno oyo gundi oyo tamalako ono ayina katono nga ye bwabala akaddeus simpozi yani feba akagamba yani Deus mukwano gwa Deus ono kyobuluga kigenda sala twala byokola nawe njogera mazima tebereza tulina ebivulu bingi naye abantu bali mu kuhypinga bivulu kikyo bakibuuka baba yapinga ebiri emabega tekinatuuka kya February kati ebya February nga babyogerako lero abadde ne press conference ya Geoffrey Rutaya bali mu kwogera ku Little Boss naye wa Valentine February oba kye bamubuuka bamulese ine ekivulu bamba bantu bange abakulya mu Sakala ne tujja tubigula ekyensuti Greenage ine ekivulu February nga mmeka jebi nawe tokimanyi nawe tokimanyi 15 olunaku olukyamu abantu bajjenga byabadde byajjo ajja okulanga abantu bajjenga byabadde byajjo gwe abana abeera eyo ne bagamba njagala kulya gunjo naffe tubikola abalenzi nze kyantukakokko nina abakyali bange besagenda kwogera balinga batule wantu bavubuka bangi bo bennyini ne beeteesaamu nga nze simanyi nti byakuteesa nga buli era waliwo mukwano gwange era naye manager naye sigenda mwogera naye kubanga asaka ejja tegeerekeka nagamba nekyali wange akwagala nayisaawo oli munne kyokka munne nga naye kati nga nze ndi free omanyi nga bwe mbeera free tize sobola n'ogamba mujje ewaka ne tunywamu awo ku Jagamaster ne tunyumyamu ka vibe nga tuliwo bangi nga byatukola nolyoka otussa ebyokulya ewuwo nompita ddi onkomyawo ddi kanno bammanja mulya ssente zinalisasuddemu oloni naye banna amazike geeweddembe amazike geeweddembe era mmanja kakadde inza sobola okummanja nze ngakola Skype nzitiwa za ntravels nze mbungo mmanja nga lwaki omugaga simugamba nti waliwo mmanja kubanga nze ewe tunabiwulira ebaga tunabya tadduukirya ndiru naye tukulinza kyonna kyemusuubira tekijja kutuukawo so tudde wali eri kyetwogera kikyamufu gamba mbu omuwala tataana vairota abayimbi tubalabira mu si kye bali balya ne mwogo w'ebinzaali nga biswanka bawunya n'enviiri ate biswanka muleke kozi oli muntu wa biswanka noyagala biswanka omwana oyo omanyi lwaki mwagala because I feel like omuntu yeetaaga omanyi I think nina element eno ey'obuzadde munze no sinakumulabanga mwana nti olaba Shalom eri omuntu agamba nti oyo sugar muntu mubi but womala okutuula wanu ne sugar n'omutegera kati I think Biswanka is being misunderstood all the time ate bambi naye yakoowa okwewolereza kati nobona kati alina ekyo ekizibu muto alina omuzannyo mungi nze the challenge I have with Biswanka is one Biswanka hasn't delivered to them. Biswanka can give us good music. Hadi Biswanka yangamba mboze nawe yatuwa platform. Nange yangamba nanga sengato nanga Biswanka. Era nze muti ajja ne ku radio nangamba kati nga ggwe nakuwa amasanyalaze. Zambe ekitima ku Biswanka si bubi. Antu bagamba sagala Biswanka bwe kibalowo but ekitima ku Biswanka can sing. Ngavudde mbyo okusanga. Ani bala kwa olw'oluzungu olwedde omwaka ogwedde. For every microsecond, senga alugwa bebe cool. Senga tuli muziki Grammy. Oyembo nga linjukiza love you every day. Yasamira muli. Nga linjukiza love you every day. Yasamira muli actually. Tonde tera buzibu tonde. Ndendeka nako okolanyaga n'abantu ndeka. Tuvune ku Biswanka. Saka ntaloza abayimbi. Ngenda mvuga. Olimba lukola bulungi luleke. Wamaka kati abayimbi beewole engoye. Yes. Era ne balumuleetera. Bwamala kola ku show kati nga mwakola sirugoye roka bamuletera head to toe nengatto yes
omuyimbi we Uganda ye head to toe aberawo ne kadeideyi we babanye bajebbi yes aliwo omuyimbi gwamanya abere nkyanja era engatto zijja ziraga nti zikyali mpate bakajjaako kuba zirina okuddayo ne bazisimba mu display amagwe yambaza abayimbi kati oyanya katogo collections bayambaza abayimbi ku mitwalo 5 omuyimbi tayambala n'agenda mu show ne mitwalo 10 kuva wansi paka wagulu omusanvu asobola nga musanzu olifaani we nga lwaki sizegulira osinga opangisa engoye anti kati obalabalamu nga bagenda kugamba nti talina sente empale y'emitwalo nga swagigula gw'omuyimbi nga yange Shalomu agezza obusolo nsobola okugula empale y'emitwalo 10 nkubuulire teriiyo mulimu gutafuna nga mulimu gwe bayita gw'abayimbi mu Uganda muno genda kujjira bwe nti Shalomu wano mu Uganda ogenda kulaba omwana bambi ayagala ku matchinga standard eyatugeze Fikfa Maker where Fikfa Maker can afford naye what affording era naye ayinaga amaduuka probably ga Ebrans obanga amulangidde nti swap oba okigere kati omwana ono eyakajja ayagala kuba kikumba jjukira oli ya settinga trend Fiki ayambala bannange ogenda nononye nga tuya Fiki nga tolina gikola ki Fiki ayambala we namugirako enkofi kati nga wogenda okugijjawo kawuka olina kufuna kyefaananyiriza ate nga tosobola gigula kuba naye alinawo kyefaananyiriza ate kimu ate nga takugambye agitunda emitwalo 5 tonabayadde okutandika okuyimbira emitwalo 7 kati agipangisizza ku 5 akola ki osinga ogigula okitegedde ontegedde bulungi etegeeza ennaku eri mu ndongo ajja biveeko anti gokana kusanga muyimbi nga awunya kama webuza lwaki awunya kama kumbe enjala tannalya waliyo omuyimbi awunya nkole listi omuyimbi nga awunya kamwa yes nga alusa zaamulya n'atuka kati njala kati ngwaggoloza tasenyeza nga yasenyeza kitufu yasenyeza naye nga njala yimu ate ngeno ali mulayimulayiti fetumulabanga sita iye just ekirungi kye balina nti when you get exposed ne bakumanya you have room to swap deals with people nti ogenda kusala enviiri temala baana eno ku Grace Scan nga bali mu kumubanja sente z'engoye nga bagamba engoye n'okuzizaayo teyazizaayo. It is not only on male artists. N'abakazi beewola engoye enjala bakukolera enjala ku bwereere bakukole enviiri ku bwereere okyusa enviiri buli week twalina kaviiri kala kagolodi nawe si week tewase week singa 2-3 week yali last week we twakola nono ne bannaye tamisinga bumisinzi sebo wayise weeks 2 kachanga tukola oba 3 still ne tezina 3 nenze nina edduuka ly'enviiri okyusa enviiri kati gwe sente ozijjawa nina edduuka lyange ery'enviiri kitegeeza ntunda eza kati olumalanga naawe ozizaayo mu dduuka nga bazipangisa abayimbi b'e Uganda kyokka lo budget dirya Jasmine kale nja kukuba yakyogera bakyogera mu comment bu Black Sugar low budget dirya Jasmine anti kati ndozo olaba obuzibu bwe tusanga kati oli akumamanyino kati ye tatabaliridde budget ne kati abale yange era waliwo omulenzi yali akozaawo akantu nga ndi ku listeners party ya Lydia Jasmine Shoni exclusive nateekayo nga voice nze over ng'alaga mbu simanga nze bangobye ku stage because ebitya do you know Lydia kenyini yalina okunkubira nange abanenze sibimanyiiko Shoni wamukola ate nga nze nali mmanyi nakyaliwa ne mbuze ne mugamba Shoni obadde ki naddamu simanyange simu yange simanga baagibye simanga baagikoze ebitya ne mugamba njagala obeere serious ebintu bikoonaganya abantu kati nzirako ebintu ebyokumpitalo budget tebikyakulya tebikyalya tebindyangako because I'm not going to shift my face and get a new one. This is going to be if it's a copy or not a copy yene yange afanya Jasmine kati oli angamba nti no eno face yange copy ampa original yange kale wachage kubanga nze Shalom nenkulaga mamange nze fana na mamange in and out nja baba oli muna Kenya kati wemba muna Kenya mfana mama nange mfana mami wange namala nze mfana na mamange photocopy like nga wonda baboti just onyongera ke binanga de mama waine muleke mulabe edduka for you what occurred natwe bina kyatuka terina jabulonje ebinalo lya kigero jebbe sina bina ebinalo lyekireka nedda terirya mmere entinda mukwana ebinalo lyekireka terirya mmere entinda tokiddinga nanyo tina bisagala ontani
ogenda ddira banga nga wanyirira ani akwata akantu sebo nina amataka ate gasagala tulina abantu wano abaana atala ne famire zaabwe omalala babbina mu ndirabye liiryo liddugavu olina ebbina eriddugavu terikyatunda ate kati obadde agala mbere n'ebbina weyeruseemu sisobola mpabira ku polisi funa reference nganye tekijja kubeerawo sijja kukirowooza obuddugavu bukubonyaabonyezza ennaku ogirabidde embuddugavu tebukutte mu mawanga katangaalamu kati nze sinayagala kgenda mu mawanga kubanga era siri Black Sugar obuddugavu tebufunyemu kati guno omwaka tangaalamuko sijja olabe obwoboluti kati okumanga si planning akuddugala kubanga si planning akweruka n'ekyokunywa kiddugavu ogazaala abaana abaddugavu onywa koko nga bavaawa nga bakuvaawa anti si mwe tuli kumpi tetuli kumpi wa majje Black Sugar olina abaana abeeru ajja buuza omuntu yena alina amanyi oba amanyi abaana bange abaana abeeru nze mu lubuto ndi mweru kati bino biraba kuno kungulu nze nkubuulira n'omwana ono amanyiira muwulidde simanyiira bino biraba kuno kungulu kati kisingako nze nembeera omuddugavu ama nenzaala omwana omweru okusinga lwe nayeruka ku face nenzaala munyongo bwe bakuba empiso n'ozaala omwana nga naye mweru kati empiso weeziri wuuyo nga ali mu uniform ya CSI omwana wo nga mweru wuuyo ng'olina abaana aba ate nakulaga omulenzi oba omusajja ye mulungi kyogamba nkukanga wontulirabo tolabakanga baana Black Sugar oba omusajja ye mulungi lwendi bukulaga olidduka oba omusajja ye oli mulaba olidduka omusajja afuna munankole naye munakkenyanga gwe ate abo babi nnyo bababi nnyo babaddugavu abaana basikawa abaana bulungi babujjawa kuba abantu beeyo ebbomba eyo naye oleekaana ate nenkugamba omulala ate naye era odduka oyinza okulowooza oba wewa batata banjawulo wali ofaaki sirina kyenfa just shalom nze bwonna oba onzaddemu nga ndabe tetusobola kubeera ffenna I will go nja kgenda ewa jebbi bwe nalaba nga kigaanye maama nze mbeeraawo nkonzibe nkaabe omutima gunnume nfune birwadde kyeyawo ebikwata abantu stress fune kookolo nze ndwale omutima munze gunnume nze I move on so fast ate relationship gyengendamu eba mpya mbasibira nko mu ndala era abaana bennina bwe twogerera banyoro kitaabwe munyoro amangu ago wabaga watwisiza n'ekika ate yali yabazaala dda munyoro banyoro enkuba tetabuse byawali wansi solamu nza solamu offense ogambye abaana boolina kati banyoro buli musajja gw'ofuna ng'abaana bakyusa ekika anti kati oba oyagala nze sijja kwesibako nnumye Shalom omutwe mujjukize nti bano abaana jebbi abazaala what jebbi can do Shalom can do better ate kati yaba aliwo obwo si bwenzi Black Sugar bambi mubuyite kyemwagala if I'm not happy I will leave I will go and nze ngenda n'abaana ogana n'abaana that is wrong ekyo nkivumirira banange abakyala badde abasinga omumaaga kano kalowoozo if you're not ready to settle kuba okyadeetinga abaana ogenda bazuuza paka dde ani asooka balakewa maamawo no si kyekyo totambula n'abaana kyengezaako okugamba balaba kyembadde anko banjawulo anti no tebabalaba teriyo na anko gwe bamanyi omu n'omunyolo gwe bamanyi tebalina mulala gwe bamanyi matogere buli woonoba no anti bwe nnoba era sijja n'abaana osangayo abaana ewange ndisibeera n'abaana osobole okwenda obulungi ate kuba kwenda kubanga nze nyinza okugamba nti nosobola okubalira abasajja bembaddeko nabo guno omukono ne gutaggwako just oyagala kunyiiga bondabako amatu nabira ddala embuzi etudde wano mbadde nkisubira wallahi guno omukono teguggwawo embuzi eri ku interviewinga babira ddala seddume ekimeme y'embuzi eri wano teguggwawo Shalom kati oli muganda nange sisobola kulimba abasajja bewakaba nabo guno omukono teguggwawo guno ayo oyinza n'okubeerawo nga gukomanga wano naye bwondaba olaba ki kati gwe muli bwolaba gwolaba ki gwenga gwe Black Sugar ondaba olaba ki sibutemwagala mazima kale okusinziira nti nno
mukwano supervisor wa my private parts muli olaba nakabera nabamekati nawe tonta mabutama nze ngabe ebitundu byange byekyama nze ndi mukugamba binnabiwa tiguno omukono teguggwawo ate gweyagala guggwewo oyinako ba reference ba referring ne bakugamba nti no balya ani ekyo nkirawo n'omukono n'okugulu n'omutwe ne bivaako mumpe nedda teyali tekibanga nawo tansabanga nako nyenga abasabye so ani oyo gogambye nga yono gwendowoozako ono sisobola mbaluka ettako sisobola simulya esaga muntu mba njagala nga nkulaba nti you are man akize man ayina olubuto agenda afuna olubuto nedda nti lwabbiya kibi nnyo okubeera nga ogenda kunyampira bunyampizi olubuto terulina kujja nga lwa gaasi malnutrition nno olwa alusas nga twogera kusobola okujja n'abaana Becky kyozeni Becky yajja n'omwana mu relationship gyalimu empya okujja n'omwana bagiyita mpya gye mugendamu nga olina omwana tekyafe nga relationship eno empya gy'oba ogenzeemu teyasooka kugendayo na mwana yasooka kugendayo yekka n'aleeta omwana n'abeerayo oluvannyuma n'aleeta omwana naye nze ndoze kiri okukuleeta omwana it's supposed to be an agreement between you and the man okitegeera na grounds ki okwomuleetera nti oba ewaka kiganye okitegeera either oba ewaka mami oba enfuna biganye kati mwetaaga okubeera naye oba oluusi twagala asomereko eno e Kampala ng'alina kuviira eno waliwo ezo circumstances nga walayo omwana w'omukazi olina omukolaki omuleeta okitegeera which I think they agreed on but again I heard they were not staying in the same home. At first they were staying in the same house, but then after some time when things erupted, one accusing the other of infidelity, ne batandika okwawukana nti gundi abeereko ejinji nze awe nkugambye nti zesaga kubeera namusajja kubanga tolitegeera mpisa zange embi nga sibeera naawe kyalo mungu olina gyobeera nga nnagyembeera era nayo nembanze woba olina empisa ebyensolo ziraba nembanze eddakiika 2 mba mmanya maaso ziraba empisa zembi jase ekintu ndooza kyangu nnyo tulekeraawo nnyo okwesigamya obulamu obuliwo essaawa zino ku ATS African Traditional Society abasoma history ni SST ne CR isipanga ATS tulekeraawo nnyo okubyesigamya ku bintu byedda nti edda bagambanga nti olabika otya ng'ozaalidde ku lujja bannange omwana ono yazaalira gundi kati yazaala n'ejindi olabika otya ng'onobye ezo z'ensonga lwaki twafuna a lot of abakyala abafuna mental health issues bamama baffe bamama baffe n'aguma ekika kyonna tekimwagala talina muganda baba wamwagala nazala tamwagala n'asigalamu obulamu ne batuuka okubeera nga omwami afa kati ne bakusendera eri egenda ndaba gw'obadde oyagala yafudde oyagala tukuwa omulambo gw'ogulye because wesiba mu kika wetuzeeyo obalaga nti by force by energy nasibule waffe nze sidda waffe era nze nave waffe nga nsibule size senze bagamba okunoba wakiri nkola ntya ekigunje anti kati obova akabagamba obuliri bwo tukifumbisize enkwe ekitanda ndozowulira omuzadde yakigamba abo nze wenjagalira maama wange yagamba onobe nze ntokkirizwa yadde okunsongamu tokkirizwa yadde okunsongamu ruumu yange kakyanga nvaawo era gyeri tewali nagisula yadde omugenyi neera nzirayo bulungi nnyo ne bwe ngenda nengwawo bugwe nange nja kigamba abaana bange era kati nkigamba n'abali wadde sibazaala naye abantu benna there is no relationship that is better than your mental health. There is no relationship that is better than your mental health. Ntogenda kutuuka mu mbeera abasajja kankugambe waliwo both sides waliwo omusajja watuukira akamanyiro nakaleetera ddala ewaka oba omukazi akamanyiro nakaleetera ddala ewaka kubanga kibatuwe waliwo abasajja abakakamu n'agamba banandaba batabayinza olowooza nze ngaamiiru bwe yaguma bayinza olowooza sagala nnyo abo abantu basalire nnyo musango kubanga nze n'abasajja abasirikasirika nze saagala nze njagala Shalom let me tell you gwe mukazi we wakunyiza jategeera nti kati tata Gidi niyanyize era omugambira nziddamu kunja samira ekyo kyokoze kiki n'amanya nti olaba atuuse okunja samira neetaaga okwecekinga naye otyanga nnyo omuntu abeera bw'ati kati wali buze ojambo anti aba aseka amagye mu lukufu
okitegeera taba genuine kati nze amaka gonna agesigamyeko let me tell you tosigala mu nnyumba mbusimanyanga ndabirira mwana ng'okaaba buli kiro vaayo genda kati tutuka tya ku sseri okubeera nga tokyayagala kundya and that is a marriage and we are together happens abantu bali mu lusirika makeeri anti kati nzawonga ngenda because if I have Kutegumiikirizaako. ndi mukugamba nanti listen okuva kyevola abachoze ndeke atusi nafuka malaya oba ne mumuyita omwenzi because toli mukumpa sex oyagala mujjewa kuba we mufune ewalala jebbida bajjajjaffe nga baaguma nedda mukwa bamuleka mu nnyumba omwezi mulamba nga tebamukutteeko nze leka nkubuulire Shalom, if I have a fight with my man that is the best time we are supposed to have sex. Yes, era nze nfuba okulaba nfuba okulaba nti no tukola sex kati kale mala oddemu ogambe kati katawanga tumaze okukola sex tekisoboka wamusobola okubeera ng'obadde onyigidde omusajja mbu kati ne muva mu sex omukazi manya ne muva mu sex notandika omugamba mbu kati wadde mmaze wabadde wanyiziza wakoze bwoti tesobola nakujjukira ti nabadde nakunyiziza era olumala nga atunula eri ate tonkoonako nze okukuluma ebbina nze wemba nkunyigidde ne wompa sex kuba abantu asinga sex bamukozesanga excuse no teba excuse buli tunanyiga ompe sex ompa no teba excuse nze sex muzira anti oro nze blood sugar nzira sex kankugambe nze nakututedda ku police ne bagamba omusajja takyampa nze sex muzira ate nze kastonyiza nze kutwala ne mugamba nti takyampa iye yekiringa nedda bwe nyenda temugamba nti nayenda tampa nze kastonyiza kumba sex kyenkola that's my weapon because I'm good in bed yeah sikwekubira kalango nedda kati awo weapon tufunye yemu naye nze weapon tufunye kuba nze sobola kwagala kuwako n'ogaana ekyo nkikusuubiza no nze personally you cannot use sex on me sex wallahi nemba nkulidde era gamba kyuka eri oba nenga nensula mu ntebe oba nensula mu kisenge ky'omwana nze tusobola kukozesa sex but anyways wamma nze tokkiriza musajja kunyiga kutuuka kweryosa kati munga tompako nze kati kale onyigidde kati nze bitundu byange bikyama bikoze ekyo bina binyiziza bikoze ekyo bibadde mu byaffe nze manze oba nkuvumye na mumwa nyigira omugambo gwo mwago mubi nnyo kati nze amagulu gange gabeera gakoze ekyo nedda ate wenyiga mba saagala kakiringa kanze mukazi wange amanyi nga nkyasiba mama Jaden ngolabye nga nkyasiba betting nga kasita bankuba akapapula tanyega tambuuza akimanya mba sikyategeera naye nga ndoza mulaba abasajja be bamanyira jebbi ndoza mulaba akamanyiiro nze kyova olaba nze kati awo nnyinza okunyiga kati nkufunira abakusiyaga Shalom naye nga maama Jaden nkufunira abakusiyaga Shalom kubanga kati nze nakapapula tukwataganira wa lwempangudde wamachagera jebbi kati nze akapapula sirina kyemanyina mu maniyo sirina kyemmanyi mu emotional it does affect me. I want to help you bring up your emotions and you're telling me to betting yaganye kati kutumye mu betting tu betting alwansonga tamanyi no busungu buva ku kintu kye bayita ku mama kazi sex by the way temukizanyira muze mbago wanga abayanchawadda kuba oguma bobo ofunye Shalom ogenda kumira ebintu bingi wabula lwempangudde betting gubula asala Shalom njagala tuleme kugeza bintu bya kisiru. Why do you love sex so much? Why wouldn't I? Yanzitiranye waffe angamba nti mu kika kyammwe mwina ye yafa nga yafa kwegatta yakutuka nafa good. What I think me personally nganze I don't fancy sex. I don't know if I have a problem but I don't fancy sex. No, you don't have to fancy sex but leka okugeza ebintu ebyekisiru ku sex. Ekintu choka chogenda kugeza ku sex kigenda kuba kimu sente. You overrate sex as if something which is different as if sex wa kubanga otunuza endali naye ngolowooza otunula bya ddala naye nga ndali ng'oli bwoti naye ng'olaba kituufu nze agalifa neva kumukiri ndeka you be that you miss sex laba n'essanyu lyenfunye just emboozi eyo mpulira nga gavumenti tetugiinaako mutawaana nze nkubuulira ebya ddala akwesigasagazi sikasagazi nda mbabulire byaddala unless you people don't have good sex obanga good sex church waliwo simanyi nange erya kinyinyira kiringa bulumi bwa mwana tebunyindoke nenga gyebuli nti
wali owuliddeko nga omuntu mugetinze intimate mubi kubinene ebintu abantu bye bajja ne beegatta nedda okitegera naye nga weegase n'omuntu n'owulira nga oba omwoyo guba gusenguse ne gumuvamu ne guyingirako ne mu sikiniyo kyova olaba okyayinza okumma omukazi sex agalifa nenva ku mukiri kati nze ebirala byonna byonna obikola biri ebintu biri byetazanyiranga bisatu mu bulamu bwange essente otulo n'okwegatta wakiri omenya omutima kati nze omuntu ansuubiza ssente neyeerabira wakiriko onkwana nonimba omukwano nonyendako nomenya omutima tonimbye ssente omenya omutima wakiriko nenfuna heartbreak eyo nja gigumikiriza actually heartbreak eyo kaje mmanyi ye muntu angamba nti ku ssaawa 6 kubanga ku ssaawa 5:59 mantandika okulabanga fake friend oba muntu ali fake mu bulamu bwange ku ssaawa 5:59 kati sente tulo sex byebikola obulamu bwo sente tulo constitution sigirinako mutewaana oba emmwanyi zambuka ne zigendewa oba ne bazijjayo Masaka ne baziwaani baziwe gwe baagala ziwa era nali nyiize nnyo lwenawule etteeka liri fuluma mbu simanyanga omusajja okubeera ne side chick bamusiba ogwa treason ekyo kyali kintabulidde ddala mussa amaka muli ku maka kati muli mu maka ga minisita mugayuuya minisitani Kasolo yeye nedda omutemuli mu side chick minisita Kasolo musiraamu bakyala be yabawoowa bayina oli si muwoowe bagamba si muwoowe omukyala yagambye tamumanyi first wife yagambye tamumanyi nagambye mukere mu district y'ebitabo oba Princess Amira mwali kati kyenyinza okugamba nti first wife oba tomumanyi si gwe yatuwasa tukola ki atumanyi me I'm close with Princess Amira, at least I've talked to her cause mwenna mu side chick no si side chick oli mukyala w'abendi era kati nyeyongera okutegeeza nze mukwano oba mujja wange nga tomumanyi nze sinnakwetagako kukumanya omwami waffe yatumanyi yanneeganyeeko ovanga ku kintu kubeera nti nno omwami alina abakyala 3 n'alyako eno ekyenkya n'alyako wane eno ekyemisana ng'ekyeggulu kiri eno kati nze ow'ekyeggulu nze nsa oba tumusharingire video za birthday ya Minister Kasolo nti last home yali ya Amira era waliyo n'ekifaananyi kinene portrait mu ddiiro tubimuweerezeeko ategere nti gyebiri oba naye minister aluzinga eyesight nkuzaayo mwe mulooza abeera tebalaba ate no yali badde nga tanyiga na kunyiga kibi nnyo okunyigira omuntu ng'akusinga obulungi ani asinga nnyo obulungi gwe tolaba Princess Amira ye yasinga obuto mu abo abakyala yasinga n'obulungi yasinga n'ettutumu you have to even olina n'okusiima Princess Amira y'ensonga lwaki bakumanyi yes because that's nze nkubuulira va mu bya kiki ono amala kubeera mukyala wa Serebu bagamba Serebu nkata kyayimba brother mukyala wa minister bagamba enaku zetakyayimba kubanga yafumbirwa ministani timinisa gundi batugamba alina omukazi owulira wojja ojja luvannyuma nnyo mu mboozi kati bwotandika okutugamba no kati bwotandika okujja okutugamba nti era nze olaba kibi nnyo Shalom bwemanga nina okutandika okujja okunyonyola abantu nti by the way lwakuba abantu tebandaba bulungi but I have a nice body the fact that ndi mukukinyonyola kitegeeza temukiraba tekiri nawo kati ndi mukibateerawo okitegeera because how dare you come and tell us musimanyanga era omukazi omulungi nga n'ebitabo alina because bakuzaako n'ebitabo byo n'okufumbako nebyolowooza byonna byolina tekiina kyekyosa segwera stibon no nze siwagira mukazi mpagira omukazi yenna amanyiirwa oba ayagala okuleetererwa okuwulira nti no for them they are inferior teweewa importance mu bufumbo leka nkubuulire mwami Kasolo yamanya ni nnamba emu
Achimanyi. Yamanyi ku mutima gwe nti ono inamba emu kubanga yasinga okunkolera kino na kino na kino. Tebiriko nti nze yasooka. Osobola okubira ngo yasooka okuregisteringa mu ssomero eryo registration number 1 naye nga gwe asemba mu kibiina. But you have registration number what? Number 1. But you're the worst what? Okitegedde. So namba emu eyo tugirekere nnyo omwami yamanyi. Gwe teweewa nnyo betu nti kakati si kirungi mukyala kuvaayo kubambira mukyala munembu wanzibako omusajja. Namubba wali wamuterekawa. Wali wamuterekawa nti olina ekipapula nti kakati mutadde waneeno talina kuvaa ku ssaawa talina kuba na wanawana. Simanyi nze nakikaya n'abakya ebyaddala tuyombera na bwereere. Awona mwami Kasolo amanyi ensonga lwaki ayina Ruth Kasolo. Oli asooka yani omulala? Tutegere kati mubeereko ng'oyo omukyala kati gwe kyogamba gw'oli ye tayagala musajja we kwoli omukyala nono oli kyemanyi yasooka oli Ruth namba 2 amukolera akalulu e Masaka kati kibi nnyo kubeera nga ono ayomba namba 2 otidde mbadde manyi ayomba ye mukyala namba emu kyova olaba alwanira emaali ye eya maali ya bbaawe. Maali ya bbaawe ani agitutte? Anti mwe mwagala biwedde mu basajja. Awo tewaliwo na maali eriwo kati mpozike maali gye banoonya nga yeebeera wano. Minisita alina ssente. Kati nkugambe gwe wabuddeho ku minisita. N'ebitiibwa. Anti nkugamba minisita gwali omuliddeko nga yeegaana kwamirwa. Tetumwintaviwe nga ku kikubyogera. Tasobola na kubyogera kawa amaka g'ekitiibwa. Kalwaki mwemubisa jjo bukejja kubya omutwe omunene. Ebitabudde bakyala babo. Anti omukyala oli if you even look at the whole situation it is Ruth that wants the paparazzi. Kankubuuze. Ruth Aisha Kasolo or both are two different people? Yo Aisha Kasolo. Simaina lwaki ye Ruth nga Aisha sibitege. Kaka Ruth na chuka na foka Aisha. Princess Amira, I love your new song. Shada new song. Namna tenga akatula mwao. Kaka tubba basajja. Tebakaita tubba basajja ne mwabadde mu line nga agamba nankani nga agamba omusajja nti yababi daba yasose ne kugundi for your page. Yakoze interview Princess Amira. Kanda abadde yebaza. Kanda. Atala ziyo. Yoyo. Oba monize. Chemwaga kufena tuvamityana. Mukazi mulungi. Olabira ddala nga ne wali agadde omunyigira tofuna nsonga lwaki omukola ki. Chemwagala ko emityana. Bajja tukwata copyright birampola. Laba search ona Kasolo and Princess Amira. Kati ne TikTok naye emanyi. Ne TikTok kenyini kati TikTok yegaba n'omusajja. Katugendera ku kya TikTok. Kyegabye. Ona Kasolo and just search banawe. Just ekya trending akyeteekawo. Yo lwaki kyeronda. Lwaki gata. Ekya kyogerwa nnyo kati kyebeera. Kubanga kano nakayimba kaliko ne title kaliko ne caption. Ni basawo na Kasolo and Princess Amira. They must shine. Weyagalire musajjawo until teri kuzikiza. Nze kati leka nkubuulire nze nabagambako waneno Shalom nze bwe mba ndeetinga omusajja Shalom bwe mba ndeetinga tukozesa erinnya kyawe kukozesa nnyo mu examples ng'odeetinga Jebbi nga ndeetinga Jebbi ne bwalijja mu mikwano gye mu Shalom nabagamba nti tanjagalira mwesibako nze katakiŋŋambangako ndi naye nti teri kumuta. Yes. Kati mwoba yabagamba nti tanjagala era mwesibako abigamba mmwe nze waba nange takiŋŋambanga nako era mubuuza amabebe wamamba nkwesibako nti nedda nga tukola tutya nga tukumba nze tebampabula mukwano gwange mbugwe oli best friend wange mwonjagala nnyo era onnumirirwa era ojjo ŋŋambe tebakubabula ng'oli mulaavu mbojjo ŋŋambe mbukukyendaba Shalom engeri gyakuyisaamu eno nze ndaba akumanyira ku kirasiyo teyali ku kirasiyo teyali kusiza era ntandikirawo kubuuza kuva ddi nga gwe analyst wa relationship yange okuleka okuba nga mwagala mmwe okwawukanya abantu ne bannaabo ndeka abakulume oyanza okulaba nga bawaayenda bawange tasobola kwenda ekyo nakikugamba dda oyo gw'osanga taba wange oyo gw'osanga taba wange omusajja we si mwenzi era ekibi ky'obwenzi nkimukutulako I rebuke it in the mighty name of Jesus tamanyi talaba na bakazi balala amaaso kati gwe omusanga n'omulala oyo mulongo wa bba wange si bbaawe
kati nze tusobola kungamba nti nve ku musajja ate okwagala nnyo kiyinza okukukosa ati may affect you. nze Now you're defending what's non-defendable. now let me tell you, for me, allow me to live, let's call it denial, until I accept. Otherwise nja kwefula kuwuliriza ngende ngambe Shalom oyo jebbi oyo yangambe wabadde ne shi muwaayo so kenchawe jebbi atamakaga muwaayo era nzija bulungi ne bweziba nga screenshot ze yampelezaka olaba yangambe nangamba yema mpakana kafananyi kamwe kakano nangamba yegono nange namugambye si yego wamono yego kane tulaba oba jebbi nga gwati gamba omusajja amonyo igwe Black Sugar nga twanna mutuga ngabe natugani singa tebakafa banji obojja mutuga bino byogerya mu kamera wano sigwanira musajja eri ku ground bilala kinganya bagamba sirya mukazi atalina nyashi twagala mweru no museno virota ku ground neye postinga ne ava piece eno side ku ground muganda wange ebintu bilala ke kali kenzo ke yayimba mbu mukene mulire eno kali ka sekundi basunte wali bannange ekane nja kunyama ensiki sebusa nakola mama naye ngoyagala okumanya sagala side dish naye ngoyagala bali zabulabe banaye munyambe next week we manzi jamteke mu comment section njogere obasirike oyogera ki yasamira muri gakwogera ki ani go black mailinga Black Sugar Siria mvaze bali danze ngambe buga minjogere oba ticho setting omanye tenga nneche chendoze olaba Black mailinga ngambe mama Jade nyalya atenze ngambe konti aliko naye aliogu wama ngambe nti ali naye era bonna abalabe banjagaze sibagala mama mu commenting mu ngambe nzolo kusatu oludanzi jemba gambe obadde ku Shalom 256 nkuja program ku Victoria University enteza mutagwa ngo nyingira abagala okusoma mugende mwewandiise bakwanye career guidance bali ojinja lodge genda osome ku Victoria University obenga osoma bulungi nakujukiza Solangi women syrup acha abantu muzibanga bali mu nsonga ezo okwesaka Solangi genda mu supermarket wa shops zonna mu gwanga gwali ebweru genda mu maduuka watu ntwe na Uganda ofune Solangi women syrup ayamba ku painful cramps obenga ate otelera Skyping stores and travel tuwaida dala abantu ebweru we do visa application tufunira abantu passport tubafunira obutuuze mu nsinga Netherlands Australia Canada kale Schengen visa tujifuna neze Canada tuzikola ki tuzifuna wano mu Uganda tukola tourism tupangisa na mamotoka agebe tusangibwa entinda ku Haruna Mall level 3 obojja kutufuna ku namba esimu 0709 707 emo mwenda musanvu zanga wampangula omanyi namba boss wo mutu kati ko bala Black Sugar ya office ya boss namba don kulisi ya office namba don kulisi Black Sugar lwatu ni namba don kulisi mutu mukama wange naye ya office bamekanga ngaze sina namba yakasuku mutu si mukama wange waye oli incompetent kati kasukono mugobe yes jebi yenye namba yange mutu kati tolaba ajimanyi awo ngoma netoino mukozi it is 07 it is soma is 07 0705 iyo inacho buli maji manyi tugende maso 0705 musibe bulungi atuja bane buli week ngatu yamukola ali incompetent oli mugumu sadde chovola baluli eddobozi lyavaako musibe bulungi kwera